Sipaka kumakya ku Spark TV ogamba otya gwe yakerede ku Spark TV n'olunaku olwaleero nze Ahmed Wahab program eno Spark kumakya sawa zibeera 12 paka sawa 3 ez'okumakya nga tugenda maaso n'okubanga tukwata ku nsonga ez'enjawulo eziruma munna Uganda. Mu kitundu kyo tukyali mu kitundu kino ekyennansana okubanga tukyakwata ku miramwa egy'enjawulo era nga mu kiseera kino kyennyini tugenda kuba tunyumyamuko n'abantu baffe ku mbeera ey'ebikolwa eby'okutulugunyizibwa okusinziira ku butonde bw'omuntu nti ono bamutulugunya lwakuba mukyala ono bamutulugunya olw'okuba mwami bwe tugenda okubeera nga tutambula bwetyo mpolampola butya ebikolwa ebyo eby'okutulugunya nga tubeesinze ku jjenda y'omuntu bwe tuyinza okubeera nga tubikomekkereza mu nsi eno okuba nti ensi ebeera kifo ekyeyagaza eri buli omu n'oginyumirwa ne weeyagala n'okola emirimu gyo nga tewali wakubye ku mukono olw'ekyo kikyoli. Tambula naffe tube nga tuwuliriza endowooza z'abantu ku nsonga eno y'emu. Mami ogamba otya? Ennyaanya ng'enyirira eringa nga gwe ogirabye kati bwe njigula naawe nkutwalirako nze bajja kunona banja kunona lulala kati ye ennyaanya yammeka ekyo ekisero kiramba kya mmeka? Kya mutwalo mwenda. Lwaki tompa ku ssente nga mukoze ssente omwaka guno? Sente zibuze tezirabika ate nga wakatunda ebisero 8. Sinabitunda mbadde manyi wakatunda ebisero 8. Sinabitunda. Oli butereevu ku Spark TV amanya gaffe? Amanya gange nze Morin. Okay. Morin, kakati olowooza biki bye tuyinza okubanga tukola okumalawo ebikolwa eby'okutulugunya abantu naddala nga babeesinze nti ono mukyala ono mwami ne tuba nti ensi eno efuuka ekifo ekirungi buli omu n'akyeyagaliramu kuba ekyokugeza waliwo abantu abamu agamba nze guno omulimu omukyala bw'aba yagukola sigenda kugenda yeeyo, omukyala bw'aba yanvuga ku booda sigenda girinnya, omukyala bw'aba yaza okusaba omulimu sigenda gumuwa, omwami bw'aba yakoze kino sigenda kikola. Olowooza biki bye tuyinza okukola okulaba nti okutulugunya kuno nga tubeesinze ku kikula kya muntu kuggweerawo ddala mu nsi? Okwo sinakutulugunya buba busosoze. Kyendaba balina kikwasa maanyi abavunaanyizibwako bekikwatako ne bamalawo obusosoze obwo. Yes. Balina bikwasa maanyi abakwatibwako be baani? Nga bali mu bufuzi. Yes. Gwe tokwatibwako? Nze nange nkwatibwako naye ate bali abawagulu bate bafuddeeyo nange mba sina bwe nsobola kikwasaganya. Yes. Kina kuva waggulu ne bago. Yes. Kale tweyanzege. Mami wasuza otya? Yebali. Kale so. Akatungulu ko kanyiridde ebyaddala. Katungulu anti TZ yabanyirira. Kati kayitawo okutuuka ku wano. Obugwako enonera. Anti batikulira mu owino bali abasuubuza babeera ne ssente nnyingi naffe ne tubujja ku owino. Nammwe ne munona ku owino eri? Yes sir. Okay, amannya gaffe? Nze Nasimbwa Silivia. Mami Nasimbwa Silivia. Oli mufumbo? Ndi mufumbo. Kakati tulaba nti waliwo ebikolwa ebikolebwa abantu nga basinzidde ku butonde bwabwe oba kye tuyita gender based violence nti kati nga mu maka eyo omusajja ze akugalidde ebweru, omusajja akugambye gwe tosobola kukola kino kubanga oli mukyala. Olowooza ki kye tusobola okukola okulaba nti okutulugunyizibwa okwo kuggweerawo ddala mu nsi buli omu naaba nga yeeyagalira mu bulamu? Okutulugunyizibwa okwo nze ngamba tekusobola kuggwawo olw'ensonga kuviira ddala mu bakulembeze abatutwala. Nabo batulugunyamuko nga babeesinga ku jjenda z'abantu? Nabo batulugunya. Kati katugeze abo ab'ebyobufuzi kati kwegamba buli muntu waali amanyi yasinga okumanya, amanyi yasinga amaanyi. Abantu tebakyewa bitiibwa. Okay, tweyanzege katweyongereyo wano mpolampola nga tukyanyumyamuko n'abantu baffe ku mbeera eno eya gender based violence. Ebikolwa ebyokutulugunya abantu nga basinziira ku bikula byabwe bikyagendera ddala mu maaso. Waliwo wano taata tugenda kunyumyamuko naye yagamba atya anku? Oli bulungi? Oli butereevu ku Spark TV ogimanyi? Ogiraba? Kakati omulengo guno gwa mmeka ogwa bbiriŋŋanya? Gwa 5 tutunda bbiriŋŋanya 12 ntula omulengo gwa 10. Naye kati ennaku zino tebagula nnyo olw'ensonga y'enseenene zakomyewo. Kati enseenene ze bali kulesinze? Bali ku nseenene. Ze balya zokka? Ze balya zokka. Bagambye olwaleero wakatunda ensawo za bbiriŋŋanya 8.
sebo nzitunze nsose bijanjare nsawo 2 ne biringanya nakazitunda 2 abasana abasinga bonna bagula kunze lwaki abakyala b'ennansana bagula kuggwe kyamaki nze nsinga okuleeta emmere mara abaana ndeeta emmere mara abaana nenva oba gwe soda w'abakyala ennansana era nze Saalongo omu atunda ebyabakyala ebijanjalo era nkulaba abakyala wano olinawo bangi abakwetoolodde ono Nalongo wange omu bwati bwe tubaweereza kakati Saalongo ebikolwa ebyokutulugunya naddala ng'oli babeesinze ku jjendayo oba ku butonde bwe nti ono mukyala ono mwami ne bamutulugunya olw'ekyo okugeza nti oli agenza okusaba omulimu bagumumya olw'okuba mukyala olowooza tuyinza tutyo bikomekkereza ne biviirawo ddala ensi eno neebanga kifo buli omu mwasobola okweyagalira ng'azze kusaba omulimu ne bamutulugunya ne bagumumma olw'okuba mukyala abakyala abasinga tebaagala kuba kati bayinza okujja wano n'omugamba nti jangu tukole wano nja kuwangayo omutwalo olunaku n'akolayo lumu n'atajja naye ate n'obasanga nga bali ku big zone batunda amaka Nalongo yali akutulugunyizaako ewaka eyo nedda bambi ate gwe tomutulugunyanga emyaka 25 naye ampeera obujulizi semutulugunyanga naye takutulugunyangako kati ababikola bo obagamba ki balina kukola ky'okubikomya kubuulirira ekisinga obukulu omuntu ayinza okuba nga alina kyayagala okukola ne bwe bajja abasinga bwe bajja wano mbabuulirira ne mbawa ku advise ogenda okukola ng'ateredde nze ngenda kujja kumbuulira butya bwe nsobola okuzaala abalongo bw'ofuna akaddeko jangu kale kati ne Nalongo naye wuuno wano katunyumyemuko naye Nalongo ali mu kubala nsimbi ali biza abala ssente Nalongo tuwe ku ssente Nalongo ugamba otya mujje mbaweeko abalongo olina peya mmeka peyeemu naye mutuwe ku magezi abalongo babazaala batya mukama yabikola naawe Saalongo agambye obazaala bukya simanyi oba kituufu bw'ozuuka ku 10 awo abalongo bagira nze kyemanyi nti birabo biva wa Katonda ebirabo biva wa Katonda weewaawo oli butereevu ku sipaaka amannya gaffe nze Justine Muyanja Saalongo Nalongo Justine Muyanja olowooza ebikolwa ebyokutulugunya abantu nga basinzidde ku butonde bwabwe tuyinza kukola ky'okubimalawo mu bulamu omukyala takyatulugunyizibwa omwami takyatulugunyizibwa ensi buli omu nemuwoomera nga takyatulugunyizibwa kiva mu kuteesa singa muba mukwatagana kyemmanyi muba temusobola tulugunyizibwa bwe waba nga waliwo okuteeseganya tewali asobola tulugunya munne nga mwagalana kale tweyanzeege agamba atya maje gwe mulongo mbadde mmanyi nze siri mulongo bosi mbadde mmanyi gwe mulongo kubanga Saalongo abadde wali tubadde ne Nalongo kati nga ndowooza waswa atudde wano awasa gyali gwe amannya ge gwanisa nze Kyeyune Hassan Masannyalaze Masannyalaze lwaki bakuyita Masannyalaze anti nze nina ekisembayo mu kubasuubuza abakyala emboga n'ensujju ebiri ku mutindo nziraba wazitunze dda akasente wakoze dda Masannyalaze amaanyi mangi ekitiibwa Mukama kimuddire olowooza ebikolwa ebyokutulugunya nga basinziira ku butonde bwa muntu nti ono mukyalo ono mukazi tugeze oli agenza okusaba omulimu bagumumye oli agambye nti oyo tasobola kusika kubanga mwana wa buwala tuyinza tutya okubanga tubimalawo buli omu ensi nemunyumira nze ngamba ndowooza kukwatagana kyekiyinza okujjawo ekyo kale mwebale kutwagala mwebale kulaba sipaaka tugiraba nnyo osinga okulaba ku sipaaka nnyo olabako ogundi emuka ekisuula obuzannyo bwe butunyumira olaba nnyo obuzannyo bwa ssaawa 3 obwo buba Masannyalaze gwe ku buzannyo kwotava kwesiva kale tweyanzeege kale katweyongereyo wano mpolampola tukyanyumyamu n'abantu baffe kale Saalongo tukyanyumyamu n'abantu baffe ab'ennansana leero twabasazeeko abantu b'ennansana waliwo omukulu ono agamba atya sooka ojje tunyumyemu katono oli bulungi gyebali amannya Semwanga Sharifu sooka otunule wali mu kamera tunyumyemu eya sipaaka oli butereevu ku Sipaaka TV ibitambula bitya okolera wano mu Nansana ndi wali ku Nanansi
bangambye gwatunda ezisinga okuwoma ndowooza mpeeyemu ngende ndyeko omumiro gwankaze dda weeri awo genda gitwalanga weeyagala neeyanziza neeyanzeege kaakati olowooza ebikolwa ebyokutulugunya abantu oba mu maka oba mu mawofiisi oba ewantu ewalala wonna nga babeesinga ku butonde bwa muntu nti ono omusajja katumutulugunye bwe tuti oba ono omukyala katumutulugunye bwe tuti tuyinza kukola ki okubeera nga tubimalawo okubimalawo oba nyinza kikunyonyola ntya simanyi nga nyinza kikunyonyolamuko bulungi naye baba balina okuba nga bakola obwenkanya okuba nga bagusalira wamu omusango ne baba nga kyenkana ne bateekubira sayidi emu gamba buli kimu kirina okubaamu obwenkanya nti we guba mulimu bajje bakompiitinge ku feya ground kituufu naye nga tebeekubidde sayidi emu ok kale tweyanzeege katweyongereyo wano mpolampola tukyanyumyamu n'abantu baffe wano mu katale abantu b'ennansana bangi bali wano mami ogamba otya sina buzibu oli bulungi nange nkulaba toyina buzibu oli musanyufu bitya bwoleka vibe nga y'amaanyi kiki akasente wakozeemu dda senene zaayise kati zotunda ennaku zino ekiyiika kyetugwira oba olyandiye olya bwotunda ndya bwentunda kati ate kapito tomulya ndyako ekisaanidde anyway sigwe wakola ssente tewali yazikutuma tewali lwaki obonaabona n'ensi okitegeera amanya gaffe amanya gaffe nze mulongo nakato mulongo babirye mulongo nakato babiri abeera gyali eyo mufumbo obadde mwagala oyo ali ku kamera oyo gwolaba si mufumbo anoonya mukyala aneekwate ate yaŋŋamba ayagala balongo aneekwate wetoli mufumbo aneekwate akwekwate kale agenda kukwekwata era oluva wano tuvaayo eno ennansana nga omuwadde omukyala keyeekoledde kayitirivu alinamu essente naye ng'anywedde mukunywera muki ebyensawo ebyo tobyeraliikirira tomulaba musajja bwanyiri anywere mu nsawo alinamu akasente kaakati olowooza ebikolwa ebyokutulugunya abantu nga babeesinze ku butonde bwabwe nti ono mukyalo ono mukazi tuyinza tubikomekereza nga bwogamba nti muli ewaka mu famire abaana n'ogamba nti omwana omuwala tumuwa kino ne kino ne kino omulenzi tetukimuwa oba bagenze ku mulimu guno gw'abasajja abakazi tetugenda kugubawa kubanga okutulugunya kwa mirundi mingi waliwo okuli physical oli akubye omuntu waliwo okuli emotional oli amwogedde oba ayina ekintu kyamugambye ne kimuluma nnyo ku mutima okunaku kutulugunyizibwa tuyinza kubeera nga tukomekereza tutya okutulugunyizibwa kuno nga tubeesinga ku butonde bw'abantu tulina kukanya kunnyonnyola abantu baagale bantu bannaabwe egamba kwagalana kikyamu nnyo n'obutasosola kubanga n'oli gw'otulugunya si ye yayagala ate kyali naawe nkyokibeera kati weweerabira nti naawe nkyokibeera kyova olaba otulugunya kale tweyanzeege mulongo oli bulungi Jebale. Nawe jebaleko. Kakati eyo agamatoke gonna agali omugammeka. Amatoke ngamazo gatunda gaweddewo. Yi gonna gatunze. Ngatunze. Kati fe totulekedde mbaga mama w'abaana aterekayo akantu. Waki sitegedde. Mama w'abaana. Kati goli mama waffe. Wetujja tuba tulina okusangawo kamera ate kuno okatunze tufenjala. Ndumukuwaata ate mujja kulya eno gye mpaata. Tugenda kulya eno gy'owaata. Esebo. Kati awo oli mutuufu nnyo amanya gaffe. Amanya bampita kansala Rebecca Bulinda. Kansala weesimbyewo. Nyesimbyewo naye nyesimbyewo waffe Shema. Eshema. Abantu ogenda baweereza otya ng'oli Kampala ate ng'oweereza b'Eshema. Nedda wano mpa timinga wabeerawo abaana ze ku monitoringa mulimu. Esebo. Kati waze ku monitoring. Naze ku monitoring. Omalodde y'Eshema. N'enkya ngenda. Enkya ogenda. Esebo. Abantu b'Eshema kansala mu muwaaka lulu ajabba kulembera bulungi era gwe abaddeko. Yenza yabaddeko nakati yenza ina fraga yenza. Lwaki temwagala kuva mu buyinza kansala? Abantu bakolera tulina batulubavunanizibwa nnyo. Emyaka 2 gwafuga. Emyaka 2 abantu bafuga bulungi bakwongerayo ekisanja. Tewali buzibu. Kati wakafuga emeka? Nakafuga yo 15. Kansala. Kansala gwe entebe ewooma. Entebe ewooma ogiva mu kigumu nnyo.
entebe wooma. No change. No change. Era movement oya. Kansala. Muzeeyi oye. Kansala. Wanji. Twakula mutugamba. Fe bakulembeze benkya. Kati tukuze twagala kukulembera ate mulemeddemu. Tetugeze twite. Tubagariza namwe mukulembere ng'abaana baffe naye kati mbere mutureseeko kino ekisanja kyokka tukikole ne muzeeyi waffe. Mulyeko ke mulya. Tulyeko tumalirize ne muzeeyi waffe bw'avaawo naffe tugende naye. Naye kati kino kyaffe mutureke. Kino kyammwe. Mutureke. Tubawe kino kyokka ekijja mugende. Tujjagane muzeeyi bw'avaako naffe tugenda. Waba kyaliwo nga tukyaliwo. Kansala. Tunaatuuka kaddiwa nga tetukulembeddeeko. Mujja kukulembera naye nga sikati. Kale, Kansala, tuyinza tutya okumalawo ebikolwa eby'okutulugunya ebiri gender based, kutulugunya bakyala, kutulugunya baami mu maka, ku mirimu n'ewantu ewalala wonna. Tuyinza kukola ki okulaba nga tubimalirawo ddala buli omu ne yeeyagalira mu bulamu? Naye kati kusinziira kati ekiriko si ekiryawo nti kibi abantu tebakyabatulugunya ng'edda. Government simbi tujja kutambulira mpora mpora bene bitayitamu tujja bitereza mutwongere ekisanja tubitereze bivireko ddala. Yesebo tubongere ekisanja mutwongere ekisanja ffe ne muzeeyi waffe wesimbyewo nabameke shema eshema efraga nagikwatanganye simbye nzeeka kati nyina w'omu wa independent naye nsuubira mu musinga kubanga independence bona tuli mubakuba muzeeyi tayagalira ddala ba independent. Kansala bangamba mwekusawe kusa mbuto zammwe. Nedda taata abantu bakoledde ate sebo ebintu biza ku ground bona ne bakola bibiina sente za PDM abantu baziganyirwamu nnyo. Tetukusa mbuto tukolera abantu ate bangamba mwe mutwala PDM muziwa family na baluganda bakona ba mikwano. Nze sina yadde ne PDM zona twazi abantu bakukyalo. Esebo abo Kansala okoze bulungi. Katweyongereyo wano nga tubuuza ku bantu baffe waliwo wano Seeka katumubuuzeeko naye agamba ate Seeka. Salamu alaikum. Seeka wakozedde sente emboga yina etambudde. Ole namba emboga osigazizaawo obuntu nga bonna bokka. Abagula balabako muganda wange. Abagula balabako. Seeka emboga yavudde eno. Yavudde eri. Mpaka eno n'ogamba tebannagula obwedde ogaba bugabi. Okusinziira nti ku mbeera eri mu katale nawe ogiraba. Tuli mu budde bwa kuyiriba naye tewali bantu. Bitambula bitya? Hamulira tebina ttabu. Mweyagala? Terina buzibu. Olowooza tuyinza kukola ki okumalawo ebikolwa eby'okutulugunya abantu nga tusinziira ku butonde bwabwe ng'abakyala baami ku mirimu abantu babatulugunya olw'obutonde bwabwe nti ono mukyala kino tetugenda kimuwa twongeza musaala tetugenda mwongeza. Ewaka abakyala abasajja batulugunya abakyala okufa obufi n'abakyala batulugunya abaami ewaka awo. Tuyinza kuba nga tumalawo tutya ebikolwa ebyo? Okyalibadde kimalawo ebizibu ebyo abantu kuddamu kukkaanya kumonya kuwangana kitiibwa. Tisinga nkeera enkya ne mmanya nti ndi musajja mufumbo ne mukyala wange waali ekitiibwa y'ensonga esookera ddala. Ekyokubiri ekyaliba kiri mu kuleeta obuzibu mu bantu bano okutulugunya abantu obutabongeza musaala biki emirimu tetugyesisalinga nti ngenda kukola kino wabula gwokera enkya n'ogamba ngenda noonya ki oli yamanya bw'anaakuyisa mu mbeera oba anaakuyisa atya oba atya wabula gwe ng'omuntu olina okumanya nti ngenda kukola sente bwe ziti noonya omulimu okusinziira mu mbeera eriwo naye kankole banyongezebwa musaala nga oli gyesalinga kumu nti nkolera 15,000 oba mutwalo naye nga tofuddeyo ku kintu ekyo teri agenda kwongeza musaala ogenda tambuliramu eyo embeera mpaka ola kyenkubiriza abavubuka kiri ekintu kimu bafubeko nnyo bekolerewo omulimu omuvubuka weeweza emyaka 25 kyetaaga okuba nga weekozesa olinayo akalimu kokolamu ebbali so si kubanga bakyakola ki nga bakyakozesa bebuzibu tusanze mu nsi tweyanzeege kakati ono mwana waffe muwalawo webali muweerera mulaba alabika ali mu vaaka ya siniya fo tubuuzeeko ogamba otya oli bulungi ebigezo wabikoze oba byakukoze webale kukkiriza kujja okolende taata kakati olaba sente weziva bona agenda ku ssomero nodda okuzizanyiramu omanya dadi gwoliddemu olukwe amannya Nakanwa Gishivani waliyo ebikolwa ebyokutulugunya ku masomero eyo tubiraba nti gyebiri olowooza ki ekiyinza okukolebwa okulaba nti wali muntu yenna gwe baddamu kutulugunya oba mwana wa buwala oba mwana wa bulenzi? Nze ndowooza for it to be put in place students should always respect each other, respect their beliefs, different regions, so that
that peace can keep in school and no conflicts, because there is peace, there is respect among them. Encouraging more respect, respecting each other, I think it can clear up all those disputes. Osomerawo? Shema Girls School. Shema Girls School. Oli mulonzi wa kansala ne gwe tonatuuka kulonda. Kale tweyanze geka tweyongereyo wano mpola tukyanyumyamuko n'abantu baffe wanawe nasa n'abantu nasa nange wenzijidde kyekiriwo asooke tuve mu kuba abantu bayitewo tudde wano ebbali ogamba oti kale gyebale oli bulungi nnyo kale kinga olinga eyayiseeko edda nseenene wasuze mu nseenene webale nnyo ng'oli obanga okwata ng'oli obanga okwata okwata oba owemudde nga ndya ng'olya nseenene walidde embisi walidde embisi oba tomanyize walidde kituufu amanya ogerabidde mabita mucancamina mucancamina wane nasana okolaki wane nasana ndi musuubuzi osuubulaki bingi mboga butungulu nyanya matooke buli kimu egamba gwe atunda buli kimwe nasana munsenene oli munsenene yes mwebale kutunda nsenene mwebale kusiima kati endala ziriwo esigaddewo ensenene ziri wali ngenaleeta buveera wano okebuuza ku balabi ba sipaaka balabi ba sipaaka mwebale nnyo tulaba mwebale nnyo gwe tunula biki mwebale nnyo tulaba mwebale nnyo tuwagira mwebale nnyo kale kwegamba mbabuuzaako kale tweyanzege ye mucancamina agamba atya mama baby nkusazeeko enzize tutunde ndagabulazi w'entandikiro ogamba otya kabebi kakulike kabebi nakawona mwebale kuzaala mwebale tuzaalira balonzi tulina obbazaala kati kano kakumeka kakuna omulango oguwulidde weebale yongerayo obulala nga mwenda ttiimu y'omupiira batewedde edda ssebo bano bajja kumala mukama wange ate bakumala gwasalawo mukyala abaana ba mukyala ana bafuuka babamaama eyo statement temwagala kugira tujjako baana baffe nedda ssebo ate bafuuka bammwe bati bafuuka nti buli kimu kyaffe kulya kusoma biki bataata bo baliwa bataata bakoowa temukyayagala kuwasa babazaala mu buzaazi ne balekaawo ne bagenda ne kanonga kakyali kato taata ateeka okuba akyali taliiwo yabalamu dda kakati sindika obubaka bwa krisimansi oli ku sipaaka sindikira abantu obubaka bwa krisimansi oyinza n'okuyimbamu akayimbawo aka krisimansi bwogambye krisimansi njagalizaako muzeeyi wange eyo mu kyalo mwami Ntabazi Kirigoli ebuwama ne baganda bange bonna n'ab'omu katale benkola nabo baagaliza krisimansi ennungi nze hawula kale tweyanzege agamba atya maje alikiriya oli stede nyonyo jebali nawe sejeba bitambula pora bangamba ababoda boda muvuga bubi ku luguudo eno mudduka emisinde muyisiza makoona buli kimu nedda sibwe ekiri yesu abamu badduka naye sinti buli gyomu mutabufu wa mutwe mulimu abanywa enjaga abakosa bingi ebibakuba n'osanga nti ayisiza watalina okuyisiza naye nga sinti buli omu kuba ffe kati abakola wano ku katale tuba twetaaga okuvuga ebintu by'abantu ne tukola delivery ate ne tubituusa obulungi amannya nze Kamala Richard yes kati Kamala Richard oli mufumbo ndi mufumbo baali bakutulugunyizaako ewaka eyo omukazi yantulugunyako yakola ki omukazi yannumya oyo naŋŋamba siina magezi bwebityo ebyamakana nga bw'obimanyi nakuuma ekyeggulo ekyeggulu atasobola kukinyuma nga nze akigula kati ye akyaliyo waali mwamala ne mutereera ensonga twamala ne tutuula ng'ababiri ne tuzikanyako ne tuzitereeza kati olowooza biki abantu bye balina okukola abayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa oba biki ebirina okukolebwa okulaba nti ebintu ebitulugunya abantu ku sayidi zombi oba bakyalo oba baami tebikolebwa byewalika ensi n'ebeera nnungi buli kimu kyonna bw'oteesiga Katonda oba ogenda semba olw'ensonga nti
wakati wo ne famire yo Katonda yalina okutuula wakati wamwe n'atereza amaka gammwe oba mwe ababiri ne bwediŋŋanamu nga mmwe kuba mwayekwana babiri so mulina okutereeza ensonga zammwe nga muli babiri. Kati oyinayo obubaka bwa Christmas bwe wali agadde okuweereza abantu bo yonna? Obubaka bwa Christmas nyongera gamba naddala nnyo benkola nabo mu katale wano ababooda bannange nti zino ennaku mbi nnyo muvuge bulungi mwegendereze kuba accident zenyingi ku makubo so mbakuutira nti buli avuga booda munnange ng'omanyi nti okola katale k'ettoto nansana wano vuga bulungi tuusa ebintu by'abantu mwegendereze emisinde then n'ekirala tubeere nga tuli beesigwa. Ebya Christmas then nyongera kugamba nti abali mu maka namwe mubeere bulungi mwesiga Katonda kuba kye kiseera Katonda agenda kuzaalirwa obadde ng'oli mwonoonyi weenenye odde eri Katonda. Kale bwetyo butambudde olunaku olwaleero ngenda kuzza mu studio ewali Keifas ne Miuka babenga bakwongerayo ne program eya Spark ku makya nenga tubadde wano e Nansana nga tugezaako okuwulira endowooza z'abantu ku mbeera eya gender based violence oba ebikolwa eby'obukambwe n'okutulugunya ebigenda maaso n'okubeera nga bituusibwa ku bantu ab'enjawulo olw'ekikula kyabwe oba mukyala oba mwami. Endowooza z'abantu oziwulidde. Nze Ahmed Wahab Tova ku Spark TV siba bulungi.